bavuka ba UYD Makindye Division bavumiridde Dr. Besigye olw'enkola ya People's Government gye bagamba nti egendereddwamu kwawula yawula mu ludda oluvuganya. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe batuuzizza ku kalenda enkya ya leero. Tukkirize nti mu Uganda tulina obukulembeze obupya obugenda tuyambawo okugyawo ku President Museveni. Bino byonna ebijjawo kati bagezaako okulwanisa eryanyi eppya ery'obukulembeze eriri mu Uganda. Eddoboozi lyaffe ligamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gwe tuleeta ku bwa pulezidenti 2021. Mulabyemu omulamwa Besigye abadde ebbanga ddene ng'azanya defensive. Abaazirwanaako Bukomansimbi basabye nabo okulowoozebwako mu nteekateeka za gavumenti kibasobozese okwekulaakulanya. Bano bagamba nti gavumenti ezeesoosowaza abavubuka n'abakyala kw'ossa abakadde mu nteekateeka zaayo kyokka nga bo ne balekebwa ebbali so nga bakola omulimu gw'amaanyi okuleeta emirembe mu ggwanga. Babadde basinkanye minisita avunaanyizibwa ku nsonga zaabwe Bright Lwamirama ku Hotel Hollandria bw'abadde agenze okutongoza ekibiina kyabwe eky'obwegassi nga kirimu n'abasirikale ba polisi n'abamakomera abawummula kibatumye tuko pamoja. Minisita Lwamirama abategeeza nti minisitule ye emaze okuteekawo emitendera bwe bagenda okuyita okulaba nga basasulibwa. Engenderwako y'abakozi abaanasobola okugonjoola ensimbi zaabwe kati netukiisaamu structure nekikola